Ampuliriza kulamusiza kunyo enajo sinzira okuliriza mando so kinana mwenda akatonyeza biri CBS FM Radio Buganda Radio Sabasajja Kabaka eyabavubuka abo mulembo omutebi edakika ziri 14 zokka zimaze okera kusawemu eyakawungezi korona ku lwaleero enaku z'omwezi 14 omwezi tuli mu gwa kutaano omwaka gwa 2024 bingi bikoza amawulire wano mu ggwanga ne bweru waliyo nga tandika programu eno kkirizo bagaana nkumulisaamuuko naye wano enteekateeka z'okubala abantu zikyagenda mu maaso ababala abantu bakyatambula mu bitundu ebitali bimu wadde nga bayita mu mbeera enyigiriza bangi balinda akasente ke baatendekerwa allowance mu kaseera k'okutendekebwa emitwalo gye bagambye nti gijja kuba mwenda eri buli omu olunaku omwenda ze baamala bano ababala abantu naye nakati tebannaba kuzifuna bazirinda tebaziraba abakulu mu kitongole ekya Ubosi bagamba nti bakyateekateeka mannya ababala abantu bo baga nti enjala ejjula okubattira mu bantu eyo naye nga bakozi ba gavumenti niye basiibayo wadde n'ekipa y'amazzi oluusi nebula oba n'ekyokulya. Meya wa Nansana Municipality Nakkazi Regina Bakitte akedde kulambula mu bifo ebyenjawulo ewabalirwa abantu n'agamba nti kyasanze mu enumerators oba ababala abantu kiyungula amaziga nga ye mwennyini ng'omukulembeze ate yalina okunoonyaayo 1,200 omutwalo nti gwe kwatayo amaziga kwatayo kacapati naye kwatayo bwe kati nga naye agamba nti gavumenti okeerewo otya n'osindika abantu ku mulimu wakiri nga tobasasudde byemabega okubasobozesa okubeerayo nga balina ekyokulya. Kuliko n'obufaananyi obuyitingana ng'abamu batondose ne bagwa ku ttaka olw'enjala naye nga tebali mu kubala bantu. Kale n'ab'ekitongole kya Ubosi tubagamba nti mwanguyirize mutereze ensonga z'ababala abantu otherwise gavumenti ate yeeswala abakozi baayo okubeera eyo nga tebalina yadde ekyokulya kiswaza. N'ebirala bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga ne bweru waalyo. Minisita w'ensonga z'ebweru wa America Anthony Blinken alabiseeko mu ggwanga erya Ukraine mu ngeri etabadde esuubirwa ebadde tasuubirwa bamwekangidde awo n'asinkana President Volodymyr Zelensky era n'amutegeeza nti obuyambi obulala bungi essaawa yonna buyingira mu Ukraine eno era kiragiddwa nti America yensi ekyasinze okudduukirira bannaffe aba Ukraine olw'olutalo olugenda mu maaso era nga bwetwogerera bakadduukirira n'obukadde bwa dola obuwumbi bwa dola za America obusukka mu 40 obusukka mu 40 omuli ebyokulwanyisa n'ebirala ng'akwata ekyokubiri yakawaayo obuwumbi 10 bwokka oyo Bugirimaani n'ensi endala ne zigoberera. Nina sister Dr. Nalubega Florence gynecologist oba omusawo w'abakyala yakugukamu ebyo avudde ku ddwaliro lya Kitovu Hospital. Tugenda kwogera ku nsonga za fistula. Sister soko tulamuseeko. Abooluganda mukama mulungi yebale kututuusa ku lunaku lwa leero yebale kutukuumira Ssaabasajja n'Abagereka n'abantu bonna abakola ku CBS Lameka ne banne. Tweyanza olunaku lwa leero nze Sister Dr. Nalubega mbalamusa era namusanya ab'ekitovu mwebale kukola mulimu naddala abasawo mwebale okuziyiza obulwadde buno twongere okubuziyiza tusobole okubeera obulungi. Amiina. Nina wano omuntu waffe yajjanjabwa n'awona ekirwadde kya fistula Ateire Fortunate webujuuko w'e Nansana tulamuseeko Fortunate. Asibye mutaba CBS. Semberako ku muzindaalo. Mwasibye mutaba CBS. Tuli bulungi. Amanya ze Fortunate Atuhire. Nafuna ko ekirwadde kya fistula. Ne kati watereera. Kati natereera. Okay. Nazaala biri mu COVID. Nazaala bulungi. Okay, tugenda kuginyumya bulungi. Sister atambula atya Kitovu? Kitovu si mubi, Kitovu tuweereza obulwadde bwonna tubukolako naddala buno obulwadde obwa fistula obundeese nga twagala tugamba abantu bonna abali mu Uganda n'ebweru wa Uganda CBS wetuuka mwenna muwulirize bulungi tusobole okutegeera abantu ki betugenda okukolako era bangeri ki kubanga olumu abantu batabula ekigambo ky'okutonya n'okukulukuta. Okutonya kintu kyawufu n'okukulukuta kintu kyawufu.
ekikulukuto okitegeera Lameka n'okutonya byanjawulo byawukana bitya kaakati akawago be kafuna ekituli omusulo gutonya butereevu kuba kuyita kutonya naye oli bw'abeera nga mu nsonga n'alwamu oba n'afuna amasira mu nabaana gakulukuta ne gayita mu bukyala ne gafuluma ebweru ekikulukuto ekyo bayita ekikulukuto bakulukuta musaayi oba bizzi oba ebikyafu masira okwonna kuba kukulukuta kati omusulo gwo gujja butereevu tegulina ppanya gukola tututu ne guyiika mu ngoye zonna ne guyiika wansi ku nankani ate ekikulukuto kyo tekikola bwe kityo kyokiyiika mpola gujja mpola gwo gujja mpola omusulo gwo guyiika kuyiriiri kubanga ensigo yo teyeebase ebeere ereeta musulo ebeere ereeta amazzi buli kaseera yesebo embeera eyo fistula alimu ebika ene yaffe gye twogerako gye bayita obstetric fistula kyekituli ekitondebwa olw'obuzibu obw'okuzaala bujja butya abakyala kyenjagala abakyala bamanye nti munda mubo mu lubuto naddala mu ggumba lino eriri wansi awo mubeeramu kye bayita akawago mubeeramu kye bayita nabaana mubeeramu obubi we bufulumira byonna nga biri ku kifo kumpi kyekimu naye nga bw'okwata nabaana omwana mwabeera mu maaso ga nabaana we wali akawaga ate emabega wa nabaana ne wabeerawo obubi we bufulumira bawula bisenge kaakati ate mu maaso g'akawago wabeerawo eggumba mu lufutifuti lwe bayita symphysis pubis lubeera mu maaso awo ate emabega ne wabeerawo eggumba eddala lye bayita sacrum kaakati omukyala bw'abeera olubuto bw'atuuka okuzaala ebisa ebyo omanyi ebisa omulimu gwabyo okusindika mwana kufuluma bweru kaakati bwe biba bisindika jjukira wali wansi waliwo omutwe oba omwana atudde wali eggumba erino ery'emabega kati eggumba eryo linyigiriza akawago ne nabaana ku ggumba ery'omu maaso mu maaso g'akawago ate era eggumba eryo ery'omwana ali mu nabaana ne linyigiriza nabaana ne gyafulumira ku ggumba liri ery'emabega so bw'alwawo essaawa ezisukka 24 ng'ali mu kusindika kye bayita okufuluma okuwulira ekyo ekyokwagala okufuluma naye nga osindika mwana afuluma ebweru onyigiriza akawago akalimu emisuwa egiweereza ennyama eyo ekitegeeza nti emisuwa egyo bw'oginyigiriza giba tegikyasobola kuleeta musaayi giba tegikyaleeta musaayi nga gyefumba ennyama nga yeefumba olw'okuba tekyafuna musaayi tekyafuna kiriisa nga evunda bwemala okuvunda olw'okubeera nti akawago kalimu omusulo gusindika nagwo gwagala kufuluma gukola kituli ekituli nekifulumya omusulo kati omusulo mu kifo ky'okugenda gye guteekwa okugenda oguwulire nti njagala gukunkumula guyita eno omuntu mwana mwayita ne gutonya ne gufuluma ebweru kye bayita okutonya okwo olwoba ofunye fistula oba nekikuba omutwe ne gunyigiriza eno emabega ne gufuna ekituli obubi mu kifo ky'okuyita gye buteekwa okuyita ne buyita omwana waayita kuba naye wagenzeyo ekituli ebyo tutera okubiraba ng'omuntu aluddewo ennaku nga 3 ali mu zzaaliro ali mu kusindika nga n'empiko otadde bamunywesa kiri eddagala egganda bikimu nange obadde otya ebisagwe tobiraba tobyonoona ne basindika naye ate waliwo ebirala ebisobola okukireeta ekyo kyeŋŋambye ekyo ekyokulwawo mu zzaaliro kiri ku 8 ku 9 ku 10 abasinga bakiva ku ekyo naye waliyo ne 10 era omusawo nyingidde mu nabaana ngenze okudongoosa omwana siri katonda nno ndi muntu kati olumu nsoberwa olumu nsanga akawago kavunze dda enaku 3 akawago kavunze kati nenkoonako bwenti nga nseetula akawago kaserengere kuba oteekwa okuseetula akawago olyoka ofune ekkuba omwana waanaakola ki woonoosalira omwana ayite kati awo oyinza okwekanga naba akawago kayulise
kati ate omusulo nagwo ne gutandika okukola ki okufuluma oba omusaayi ne guyiika mungi mu kifo ky'okusiba ebyenteekwa okusiba n'ensibiramu ekkubo omusulo we guyita okuva ku nsigo okuyingira mu kawago gye bayita ureta nenjisiba nenjinyweza kati ate neyulika omusulo ne gukola ki ne guyita ebweru waliyo endwadde ezisobola okuleeta endwadde ez'enziko endwadde ezaki ez'ebukaba ezisobola okuba ebituli eya kansa ow'omumwa n'abaana akuba ekituli mu kawago omusulo ne gukola ki ne gukulukuta waliwo ne gutonya waliwo abakyala abazaala abaana nga tebanneetuuka ya okuzaala abaana nga tebanneeta abaana abato myaka 10 abaana abato 12 girl child abaana abato 12 13 14 nga tebanneetuuka magumba tegannakula ebintu ebifaanana bwe kintu kizibu nnyo waliwo abakwata abaana byo tubirabye emyaka 2 abasajja abamu bannaye Katonda ye yabatonda bubwe abamu si bamwe ngamba bali abalala myaka 2 mwaka gumu sijjajja wange ensuubuga nedda ngamba bali eyo bampulira myaka 2 nga ye munnange obulwadde nabwo gye buli psychiatry bubi nnyo namukwata namuyuza kireta abo tubafunye ekitovu tufunye abawera ndooza 20 bwe bakwata si mu kampu emu yokka naye mu kampu ez'emabega so ekintu ekyo kikulu nnyo kati ebyo naye ng'ekyensinza okujja kyenjagala okulwanyisa kye tusobola okuziyiza kwe kulwawo muzaaliro n'abasawo bamu babeera bakoowu kuliko omusawo omu omulwadde omba amulongosezza mu district y'Emityana yesi ku ddwaliro eddene ery'Emityana ddwaliro ddala naye dokita bwe yamulongoosa ate mbu ne yeerabira oba okunaazaamu omusaayi ne batunga bwe bamala okutunga oli n'atabuka alaga nti twerabiddemu omusaayi ne baddayo ate ne basala olukindo omulundi ogwokubiri ne balyoka banaaze munda oba oluusi n'abasawo bakoowa nga balwadde bangi ekivaako nakyo obuzibu simanyi kubanga ekizibu ekiri nze kyemmanyi bwe tuba tulongoseza abakyala abamu tugenda ne tubalongoosa ne basigala nga nabaana tefunze bulungi waliwo ekikulu Katonda yatonda nabaana nti bw'omala okuggyamu omwana nabaana eteekwa okufunda neddayo mu sayizi yaayo naye waliwo abamu bo tuba tugezaako okubanoonya nga tuli mu antineti era ekyo kyenje nga tukyabakebera ntuga ggwe bw'otuuka mu budde obw'okuzaala omusaayi guyiika mungi oba guba mutono kaakati waliwo abamu nga olumu tugenda mu thiyeta nga abakyala tetubabuuzizza kati omukyala n'otuuka okumulongoosa n'omala omulongoosa n'ofuluma naye ate omusaayi ne gujjula mu ki ne gujjula mu nabaana kati olina okuddayo oyongera okugula omumwa n'abaana osindika omusaayi bwe guba nga tosobola kikolera ku woodi kuba abasinga ffe tukikolera ku woodi ne tuteekako n'eddagala mu macupa ne tuteekayo n'eddagala mu kabina lye bayita misoprost empekenya kaakati omusaayi ne gufuluma gwokka naye bwe guba nga tegusobola kufuluma n'ogunyigiriza ne gugaana oba weetaaga okgenda mu thiyeta ogule omumwa gwa n'abaana guno kubanga waliwo abakyala abo be tugambye tulongoosa nga tebanatandika bisa kakaba batanatandika bisa omumwa guba tegunneggula kati olumu omusaayi gusigalamu ne gusigalamu ne gujjulamu ng'ate tegulina bwe gukola ki naye nga si nsobi ya musawo tetera kubeera nsobi ya musawo ekizibu kwe kubeera nti omuntu takitegeererawo naye abo bwe baba bakitegeererawo ekyo kintu kikulu era baali balina okuddayo mu thiyeta baggule omumwa gwa n'abaana kuba bw'ogugulira ng'oli mu woodi omukyala ajja kubeera n'obulumi buyitirivu kati oba olina okugenda mu thiyeta bamuweeyo eddagala osobola okugula omumwa gwa n'abaana omusaayi gusobola okuvaamu esebo katuwumulemu katono nnyo nkomewo ne Atwire Fortunate bagenda kuwayamuuko ne musawo Dr. Nalubega agenda kumubuzaamu ku bibuuzo wano nga bw'ayinza okuba nga agenze mu ddwaliro ye fistula yava ku ki tugenda kuwulira kati Dr. nze musoya kati naye agenda kusoyamuuko wano kutukomewo FM Kampala mukono jinja kayunga n'abalala ffenna guno gwe mukisa gwaffe anti Luba Properties empererwe ku Luba House etusosotoledde estate empya ennungi okuzaama
ye Lugazi Residence 1 amasanyalaze gateereddwamu ebyentambula birungi nnyo kyewunyisa bbeeyi ya nseko obukadde 9 buli poloti ya 5 ku 10 ate obukadde 17 n'ekitundu obwa poloti ya 10 ku 10 buli poloti gy'ogula ofunirako ekyapa kya mayiro kati yanguwa ku Luba House Empererwe Gayaza Road wekwata enfooyo nga bukyali oba otukubireko ku noti 773 noti 7 oba noti 757 nyanya 666 oli ku Manduso. Ampuliriza oli ku Manduso dakiika zirimo 29 zimaze okuyita ku ssaawa M eyakawungezeka leero programu kkirizo bagana mwoli. Njagala okujjukiza nti Tabula Properties Limited kampuni entunda mayumba n'ettaka ery'ebyapa ebyobwannannyini tukwanjula estate yaabwe ya Bombo Town Estate miles 20 okuva e Kampala nga saliddwako okuva ku milioni 20 okutuuka ku milioni 16 amasannyalaze n'amazzi weebiri. Ebbeeyi eyo ejja mu nsawo yo ate nga n'ekibanja mpola kkirizibwa. Gende n'asana ku masitoowa osobole okwekwata poloti yo mu bwangu okumanya ebisingawo bakubira ku noti 7 noti emu 9 2 noti 3 oba noti 7 noti emu noti 5 6 4 ojja kumanya ebisingawo. Bannayuganda bannange kambanjulire sabbuuni agenda okubalitaka kamwenyu ku matama. Sabbuuni ayoza omuti egulidde erinnya ennaku zino ejama white washing bar soap atukuza engoye nnyo muweevu mu ngalo alina akawuwa kalungi ate nga tagwerera mangu. Jama white bar soap ye sabbuuni asinga bulungi mu Uganda ensangi zino ate nga gula ssente za nseko buseko bw'ogerageranya n'ebbeeyi endala. Ate sabbuuni gw'olina okunaaba n'otaddamu kulooza ku sabbuuni mulala yenna ye Lanzo bathing soap ali mu bika nga Lanzo bubbly blueberry, Lanzo vanilla spooberry, Lanzo ice cream menthol ne Lanzo antibacterial. Sabbuuni wa Jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap asangibwa amaduuka ne supermarket zonna okwetooloola eggwanga. Mugezeeko ogenda kulaba obulamu bwe bunyuma ate era bwe bukyuka. Tukugamba nti sasula school fees z'omulundi guno eri omwana wo ng'okozesa enkola eya Momo oyingira akazannya ataako okuwangula fees endala osobole n'okusasulira abalala. Tukugamba nti experience yingira osobole oku-experiencing enteekateeka eno empya olabe naawe bw'owangulanga abalala ku nkola eya Momo. Genda ofune Momo app okuva mu Google Play oba App Store. Bw'omala osobola okugenda ate bw'obanga togenze ku Momo app osobola okugenda bugenzi bw'essimu y'obutereevu n'onyiga *165*8# *165*8# eri ggwe alina essimu ya MTN. Bikola ku MTN yokka atalina MTN mukwano nno osigalidde bw'oba gwe tonnagifuna genda ogifune bufunyi mu bwangu onyiga *165*8#. Tugamba nti together we are unstoppable. MTN bwe tutyo bwe tugamba. Atwaire oli bulungi atwaire? Ndi bulungi seba. Amina. Njagala sister omukyalo oyo twagala kumanya obulwadde bwa fistula bwavaawa singa ajja mu ddwaliro nga bwali interrogation etandikirawa n'awuliriza asobola okufuna ekifaananyi ekituufu. Kaakati olw'okubeera nga ekigendererwa ku luno twagala tulabe ffe abasawo tukola tutya okuziyiza obulwadde buno obwa fistula. Kati atuhiirwe Wangi sister. twagala okumanya Yes sister. waakafuna embuto mmeka mu bulamu bwo Embuto. era obadde ozaala otya? Olubuto lwasooka. Abaana waakafuna embuto mmeka mu bulamu bwo? Nina embuto 4. Embuto 4. Waakafuna embuto 4. Kati omwana waakumeka yaleeta obuzibu buno? Mwana waakusatu. Walina olw'enkindo mmeka? Nali sinaba kulufuna. Nga tonnafuna nkindo? Musawo. Olukindo olwasooka walufuna ku mwana ono waakusatu? Yes. Ababiri wazaala bazaale? Yes. Eyasooka wamuzaala buzaale? Eyasooka namuzaala buzaazi. Wamuzaalira wa? Namuzaalira waffe Kabaale. Kabaale. Yes. Neyaddako nemuzaala bulungi waali yalina emyaka 15. Naye wamuzaalira Kabaale? Yes. Kati n'omala n'ojja mu kibuga? Nenzija mu kibuga. Obeera ludda wa? Mbeera Nansana Buju. Obeera Nansana. Wewazaalira wewafunira olubuto olwokusatu walina omwami wo ng'obeera naye awaka? Oyo gwe nazaalamu oyo omwana owokusatu yafa. Olubuto olwokusatu wewalufunira walina omwami ng'obeera naye? Yali taliiwo. Nga tobeera naye ng'obeera wekka? Yes.
nobeera naye olubuto n'olukuza wekka nga tolina ng'ani akuwa ssente nali okola mulimu ki nali ndima obwampolampola bwe natuusa kuzaala ebyokulima nimbivaako naye nga wali olina ssente ze wali weekuumidde watandika ddi okunywa eddagala ng'olubuto lwa myezi emeka awo wentandikira awo mwenna abasawo abali eyo mwenna n'abakyala mwenna abali eyo mutuwulirize nga tunyumya emboozi yaffe n'enyuma bweti mutuwulirize mutegeere omukyalo ono obudde bwe yatandikira bw'obanga otandise okunywa eddagala ku myezi ena kiba kitegeeza olumu n'ennaku zo ze wasembako okulwalirako oba ozeerabidde olumu oba ozijjukira olumu oba ozeerabidde naye ozijjukira ng'ozijjukira kifuutifuuti ate jjukira bw'obanga olina obuzibu oba oli mufunda oba kiki oba ofunye obuzibu bwonna mu kuzaala tuba tulina okufuba okutegeera lunaku ki lwe tunaasobola okukulongoosezaako kati tuba tujja kubiteebereza buteebereza kasikaani nako bwe katuuka ku myezi 5 kaba tekakyapima bulungi nnaku za mwana bulungi wanaazaalira kuba kaba kageza wiiki emu n'ekitundu kutoolako wiiki emu n'ekitundu kugatta wiiki emu n'ekitundu so ate kasikaani mwezi ogumu okutuuka ku myezi 3 kaba kapima bulungi ennaku era ziba almost zikwatagana nazaki n'ez'omukyala z'abaakugambye ezize tubalirako okusobola okutegeera okuzaala kwe kaakati nnyabo bwe wategeera ku myezi 4 mwanti nento baakugamba batya ng'otuuseeyo kubikwata ku mwana n'embeera gy'onoozaaliramu naki byonna baakugamba batya ng'oggyeko ebyokugema n'eddagala lye bakuwa bangamba bwe nali ngenda mu ddwaliro okunywa eddagala bangamba sikola emirimu gizitowa ate obudde bwe bulituuka ngende banongosa siri wakusindika lwaki nali nyina ekiso awo kati we watabusaawo oŋŋambye omwana eyasooka wamuzaala buzaazi omwana owokubiri n'omuzaala buzaazi nga tebakulongoosezza kati ekiso wakifuna ddi nakifuna ku mwana owokusatu kati omwana ddi omwana kye yakukola ekizibu yali wakusatu era oyo kakati ate lwaki bakugamba nti oli wakulongoosebwa ate nga olukindo wakusatu kirabika omwana eyafa tamubaze eyafa wakati omwana yafa yali wakusatu kati omwana owokusatu omwana owokuna wafunira fistula kuba yabadde agambye owokusatu we yafunira fistula kale owokusatu bakulongoosa ne bakulongooseza ki kati bwe natuuka kuzaala kubanga babiri bali wabazaala kati ono owokusatu lwaki bakulongoosa oyafa owokusatu bwantu banongoosa ate kunongoosa ow'emabega yali aganye kufuluma omwana ow'emabega yasigalayo nga tasobola kuvaayo ne bakulongoosa okay kaakati awo bwe baamala okukulongoosa ne bakugamba nti omwana addako tojja kumuzaala ne baŋŋamba ndi wakulongoosebwa naye nga mu bya bulijjo abamu babagezesa kaakati awo simanyi ndowooza omwana wali mufunda naye atabasooka omwana oli gwe wazaala yafa lwakubeera nti wali mufunda yafa amaze kumuzaala yali mulamu okay kale katugende mu maaso so kaakati ne bakugamba nti ojja kgenda mu ddwaliro eddene oli wakulongoosebwa ne bakuwa obudde bakuwa ennaku nti olina okulongoosebwako baŋŋamba olubuto bwe lunnuma neyanza nnyo neyanzeege basawo ekyo kyonna mukiwulidde bulungi nja kubirambika oluvannyuma naye kakati ndowooze mulaba ensobi ezirimu n'ebiki bye tulina okutereezaamu omukyalo ono byayogera otyo kakati bwe watandika okulumizibwa n'ogenda mu ddwaliro emulago ate basebo ne bannyabo tweyanza nnyo tweyanzeega bali ku radio mwebale nnyo okubeerako CBS katonda yagituwanga kirabu etuuka buli wamu era ndi musanyufu emulago nze nali mbaddeyo kawempe nga bwe ntandika ku saa 11 ez'akawungeezi okutuuka ku makya nongoosa abakyala batakka wansi wa 15 omuntu ogwo kyokka tejjukira ziyita ziringa 3 kakati ekitegeeza nti omujjuzo oguli emulago munene
kati nono gwe yayingirira kyokka nga atandise ebisa awo kuba kati ye bandibadde bamuwa olunaku olutajja kuleeta bisa ng'ebisa tebinnatandika ne bajjako ennaku nga 10 ku nnaku ze yandibadde azaalirako ne bajjako ennaku nga 10 n'agenda ng'ali ku weeks 39 oba 38 n'ekitundu awo omanya nti ebisa tebijja kujja mangu n'agenda n'atandika okusimba layini eri empanvu kuba si musango gw'abakisawo naye musango gwa ebizibu bingi referral system yayonooneka kakati era center for tezikola bulungi era sana sijja kubyongerako ebyo nnyo kakati awo we wali obuzibu kati omujjuze ne ugende abakyala baavu banoonya byabwe neyanza nnyo neyanzegesebwa kakati kubanga waliyo olubaga waliyo nsambya lwaki teyagenda nsambya sente tewali lwaki teyagenda lubaga sente tewali lwaki teyagenda Mengo teyajja na kitovu neyanza nnyo neyanzege n'ekitovu yali tamulaba yamulaba ku fistula ate ng'okulongosa tulongoseza mitwalo ago 5 ku 6 kati ye tasobola zifuna ye nga ye kati ekisinga kangende wa ekawempe tweyongereyo bwe watuukayo kawempe ekawempe ng'ebisa bitandise nindago omusawo akatabo ne mugamba omusawo ndi wakulongosebwa bwe yandaba n'agamba nze nkoya naawulira omwana azze ekisa kimulumya linya katanda akoleki asindike kubanga jjukira bobeera n'olukindo olumu abamu babagezesa bakugezesa naye balabanga kuba tukozesa ekintu kye bayita ka patograph ke kapapula akatuyamba okutegeera nti omukyalo ono ajja atsemberedde era asobola okutuuka okuzaala omwana ali bulungi ebisa biri bulungi so ekintu ekyo bw'okigoberera osobola okumanya nti omukyalo ono tajja kisobola omulala tajja kisobola so balina oluusi olw'okumugezesa baba nga balaba nga biri bye bagambye nti tajja kusobola nga balaba tebiriyo ng'omwana asobola okuzaalibwa so kakati bwe yangamba bw'onoowula olubuto lukumye badokita tebakukeberako tewali yankwatako badokita tebaaliwo tewali nasangayo omusawo omunene w'omukazi wagenda kiro yagenda misana kakati ekyo kyembadde njogerako nze naliyo bulungi abo abakyala boolaba abo abakyala bajjanga 200 abazze okuzaala ku woodi abazze okuzaala abasawo nga baba bameka abasawo abanansi ku night duty kubeerako nga 2-3 kati ne mugendako ba student naye nga ba senior baliko nga 2-3 abangi ennyo 4 kakati buli mukyala aliko ng'alinako abakyala nga 40 ab'okuzaalisa kakati mbuulira olina okuzaalisa omukyala omala omuzaalisa omwana akooye omutwale mu baby unit okomewo ate simanyi omukyala wakukebera fito hati omutima gw'omwana olina ogukebera buli ddakiika 3 ebyo gyebiri obisobola muntu omu ekyo kyeŋŋamba abakyala nze nayogera olumu ewaffe Masaka ne ŋŋamba omukyala omwavu totawaana kufuna lubuto abantu bagamba nange sister ayogera bubi atuduulidde ne ŋŋamba bannange nze mbirabyeko kati namwe mbyewulirira agenze mulago omukyala yakooyerwa kuba tetuteeka okwogera nti nakooye mu maaso g'omulwadde oba olina okuguma n'okola omulimu gwakulese okutuuka nga duty ogikoze eki ogivuddeko ogamba ebibyo ebyennakuyo n'ebyobulwadde bo n'ebyaki tobikuba mulwadde that's how they train us oba olina kubeera muntu mugumu era kwekulaba nga batuwa ne shifts tusobole okuva ku duty omulala akole ki omulala addeko so tulina kuyiga kintu kyakubeera bagumu tusobole okulabirira abakyala sister kadde kadduka tuwumbe embozi y'omukyala maama olwo ne oluvannyuma wakola otya wafuna otya engeri y'okuyingira mu theatre kati ninzaala omwana ndinzeka nimusindika bwe namala kumusindika yali mulamu kati bwe yali mulamu omujanjabi gwe nali nyina yali wansi nali nyina ekigoyi nga kino kaakati bwe wamala okusindika ki ekyabaawo era ekyemabega kyagaana ne bakutwala mu theatre otyo kati bwe wagenda okuvaayo omusulo ne gutandikirawo okutonnya oba gwamala nnaku okutonnya baali bakyantadde akapera ne bakandika mu weeks 5 weeks 2 weeks 2 nenaku 5 bansiibula nako nentuuka waka ne bagamba
wekanamala mu kisibiri na kutano kajjamu kati no kajjamu bwena kajjiramu nasigala ntonya bwe kajjamu no sigala ng'otonya ekyo kye ngamba kati omukyala bw'ajjanga ali mu leba ebintu bya mirundi ebiri ayinza okujja mu leba ye yennyini n'atandika fistula netandika okutonderawo kati gwe n'ogenda mu theatre n'okola ebibyo naye nga jjukira eri process etandise netuuka n'ojjamu akapiira akawago ne kajjula omusulo ne guyita awanafu wali ababadde watandise okuvunda ne watonya naye ate waliwo n'okubeera nti kati olw'okubeera musaayi gwali guyiika mungi oyinza okusoberwa obanze nyinza okusoberwa nenkoona kawaga ate nesitegeera nti nkakonyeeko omusulo ne gukola ki so kiba kizibu nnyo okwawula nti musawo ye yakikoze oba si musawo yakikoze naye ebika bya fistula ebika by'ebituli bye bitera otubuulira ebyawaggulu ennyo ebiriraanye n'abaana bitera okubeera nga ffe tubireese olumu mwana naye ng'ebiseera ebisinga olumu kibeera ffe nga ffe tukireese ampuliriza eddakiika ebula 15 tuyingire essaawa 2 ez'ekiro kya leero sister Dr. Nalubega Florence gynecologist oba musawo w'abakyala ku ddwaliro ekitovu nkutegeeza nti balina camp erimu abalina fistula era ku ddwaliro mutuuka ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno olwaleero lwakubiri naku z'omwezi 16 olunaku z'omwezi 14 kitegeeza mutuuka ku Thursday mugende ekitovu babajjanjabe ku bwereere babalongose ku bwereere buli alina ekirwadde ky'okutonnya bakwaniriza ekitovu sister nga 16 buli kimu kya bwereere kutandika ku Mande eddako eyo eddako eyo 18 ndowooza 18 zijja kuba 2 zijja kuba 2 ku Mande nga 2 omulwadde ajja n'omujjanjabi omu n'ebyetaagisa byakozesa mu kweyalira n'okwambala ebisigadde bya bwereere emmere gyeri n'ebyokunywa ampuliriza kati bw'obanga olina omulwadde gw'omanyi yenna alina fistula oba nga gwe alina fistula kubeera sisita ono ku ssimu ya noti 776 52 3 noti ne5 eri noti 776 52 3 noti ne5 oba Airtel eri noti 755 52 3 noti ne5 noti 755 52 3 noti ne5 ogende olongosebwe oba omuntu wo agende alongosebwe fistula katukomewo 89.2 FM likumanduso ampuliriza emanduso kuli dakiika tubuzayo 10 tuyingire essaawa 2 njagala kugamba nti Ryan Air Cargo bakugu mu kukutikira emigugu okuva China okuva China, Turkey ne Dubai ejja group eginese kinomu nga bakozesa ennyonyi okutuuka Uganda bakugulisa ebintu okuva mu katale bakunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku hoteri n'okuva ku hoteri okutuuka ku kisaawe okunga kozesa okukutambuza mu butale obw'enjawulo bakufuna invitation letter era basobola okukuguliza tiketi balina n'abakuvunulira Oluchina ng'ogenze mu katale baweereza ssente eri oyo gw'oyagala okugulako ebintu ku bwereere kati omusuubuzi beeyunoonyumirwe empeereza yaabwe etasangika basangibwa ku BBC Building Room N212 opposite Bank of Africa Nabugabo Street essimu kokuba eri noti 74 noti 152 355 noti 74 noti 152 355 Pronto Forex Bureau yino eze kukuwonya nnaku kati gwe musuubuzi oba gwateekateeka okutambula olugendo genda ku Pronto Forex Bureau bakuguza forex ku bbeeyi ennungi ate bakonya ebicupuli oyagala kuweereza ssente bonaayira oba osuubira okufuna ssente okuva ebweru w'eggwanga oyina Pronto Forex Bureau basangibwa ku Cabana Complex ekawuku ng'odda Entebbe okulira National Bank essimu k'okuba eri noti 758 45 35 89 oba noti 772 45 35 89 ateire kyembuzaako katono mu dakiika emu ng'omaze okufuna fistula ozzeeyo ewaka kubanga mpuliriza Tweire ono yagenda ekitovu ne bamulongoosa mu mwaka ogwa 2020 yamala emyaka 2 ng'atonya bagenda ne bamulongoosa 2022 mu mwezi ogwokutaano nga 19 era bagenda yagifuna 2 era agenda kujaguza emyaka gye 2 nga 19 ng'awonye fistula naye mu kaseera ako ng'omaze okufuna fistula obulamu bwali butya bagamba nti obulamu buba buzibu nnyo buli omu akwesamba
wali oyisibwa mu mbeera ki wali waka oba wali wammwe oba wali nandi waka ng'obeera wekka ndi na bba wange naye bba wange yali tanfaako nga mpa obuyambi bwonna bwe nali ntuula abantu ne baneesamya nga takuwa obuyambi bwonna yes ng'abantu bakwesamba kati bwe nali mala ningula pampa nga zino z'abaana za nusu bitaano nga z'okozesa zenkozesa nga zikutuuka nali nsiba nga pads kaakati ekitovu wawulira ddi nti waliyo ekitovu okulongoosa kati nali ntambula nva ku kyaki bwe nali nva ku kyaki nga wayiseewo bbanga ki emyaka ebiri yes kati bwe nali nva ku kyaki n'owulira saawulira nasooka kusinkana omwami kubanga nali nakimunyumizaako n'aŋŋamba ngu mama Aine nkusaba tega CBS ya kitovu bajjanjabira bwereere nange ne mugamba sina sente n'agamba gwe gitega oba naayogera olunaku lwonna lwakulongoosa okole ki oŋŋambe wagitega ddi nagitega 10 ogwokutaano kati ne mugamba bagenda kulongosebwa bagende 12 ogwokutaano no ani yakuwa transport oyo mwami w'omusiramu yakwata emitwalo 15 n'agimpa n'agamba noonye mujjanjabi gwogenda naye bagende bakulongose kiwona togenda kuwayo yadde n'ekikumi ani omujjanjabi gwe wagenda naye nina omuwala gwe nagenda naye ekitovu naye teyamalayo yali mukwano gwo yes yali mukwano gwange ng'omwami wo takufuddeeko omwami wo alina abakyala bameka era bwe yalaba nfunye ekya fistula n'afuna ebbala omukyalo kale so watuuka ekitovu ne bakulongoosa n'otereera sister atwire ndowooza mbozi katugikomyawo kasita awuliriza afunye ekifaananyi ekituufu ku mbeera gye wayitamu naye pampa zaali tizikutuuka ez'abaana zali tizintuka nali nkoza waliwo ennene zetukozesa ez'abakulu ataga nti ndiye yagulanga bw'abaana sente z'ennene tazirina sister tuba tugenda nti abasawo basobola kuziyiza batya fistula okuva ku mutendero gwa community okutuuka waggulu ku ministry ebyobulamu kaakati bano abali mu health center 2 health center 3 balina okukola health education talks naddala ku kintu kya antinento kuba tukirabye nga kizibu abakyala balina okugenda mu antinento buli lwe bategeera nti kati tebakyalaba nsonga zaabwe ate nga babeera n'abaami bwabwe so bwe bategeera nti tebakyalaba nsonga bagende ku antinento batandike okunywa eddagala emyezi girina kuba 9 nga bali mu kunywa eddagala kaakati ate omwo mwe muva ttiimu oba bagenda ku immunization okugema naki babeera abakyala nga babayigiriza beetegeke babeere nga bamanyi nti obudde obw'okuzaala bwetaaga ssente bwetaaga kulabirira omwami abeere nga ajja naye mu antinento mujje mwenna bababuulire ekintu ky'okuzaala kyetaagisa ki naki ate abasawo abo bennyini balina okulondoba mu bakyala bano ne balondobamu abakyala abagenda okuzaala obuzaazi obulungi abasobola okuzaalira mu health center 3 abasobola okuzaalira mu health center 4 nga tewali mu dokita alongoosa ate n'abo abatateekwa okuzaala awatali dokita kyeŋŋamba nti omukyala ajja kujja mu health center 4 dokita taliiwo oba oliawo yasobeddwa kakati ate gwe n'olemerawo n'ogamba abasawo nti nze munzaazi sirina sente zigenda Masaka sirina sente zigenda Kitovu esente ate ng'olubuto lwa myezi 9 wakitegeerawo nti ku myezi 9 nteeka okuba nga azadde so okwetegeka kintu kikulu okutwategeka omwami n'omukyala babeere wamu beetegeke ate ne sisitimu eyaffe eya Uganda tugezeeko okutereeza referral system ejja omusawo omulwadde mmanga okumwambusa nga tewali kulwawo okwo okulwawo omusawo n'alwawo okusalawo nti omukyalo ono yandigenze mu kifo kye bamulongoosezaamu ekyo nakyo tulina okukitereeza ffe ng'abasawo tukozese patografu okusobola okutegeera olunaku oba obudde oba essaawa omuntu w'osobola okumukolera ki okumujja mu ddwaliro luno omutwale gye basobola omulongooseza okusalawo okwamangu okwo okuyamba abakazi okwetegeka okuteekamu abasajja okuyamba aba LC ne banab'omu n'abagundi n'abeddiini nabo babeere mu kyaki nga bayigiriza mu mazigiti nga bayigiriza abakyala nti bannange bw'ofuna olubuto kiba kitegeeza otandise olugendo lwawufu Mukama akuwadde olugendo lwawufu olw'okutonda omuntu omuteeka ku nsi saako omwoyo
abakyala mbeere bayivu mugende mu masomero musome mukole mubeere nga mukola emirimu tobeerawo ng'olinda kimu nti omusajja ajja kumpa kino omusajja era yajja okusasula omusajja gwe omukazi emikono mukama yagikuwa gikozese otaase omwana wo. Ekyo kintu kikulu nnyo. Mwaba Ministry of Health mutere wa ambulance tweyazanya enguudo ezimu zifudde nti wano bagambye bali mu kwogera enguudo olumu lwayisa amazzi biki mujje mutaase kuba abakyala bajja kufa ate tufune increased maternal mortality rate gye twagala okulwanyisa eyo nga tukola omulimu nga tukwataganira wamu n'abakulembeze. Katuwayemu ku simu kibuzo mu bufunze Wanji Lameka Esebo Sebo nkulamusizaako nange ntyo Sebo erinnya lyange nze Siwunje Umaru Sebo mpangira mu kibuga ky'omulodi Salo nga Algeria kwagera mva mu kibiina kya Democratic Party naye maama oyo mwagadde nnyo nti mu butuufu agenze n'agamba nti kirungi nnyo omuntu mu bulamu okwetegeka zina atalina ebintu byanjigiriza ne ŋŋamba nga mukyala mugumu ne ŋŋamba nti obanzireyo nsoma obusawo n'abunjagaza ate naye kyayogedde kituufu nnyo nti kirungi nnyo omuntu okwetegeka abakyala abamu bagenda ne babagamba ne banyooma babba baabwe nolanga oyita tutte buvunaanyizibwa ate n'abasajja nammwe omukyala wakugaa kati ngwe waayogedde mwana muwala nti omusajja teyamufaako leka kuva ku munno mwesulubutta kimanye ofuna omulala era muneeno gw'ofuna naye Katonda asobola okireeta ekyo nno kiraga abantu nti abantu mwebeererengamu mulikukola bintu ebitasaana. Maama nkwebazizza nnyo Ssaabasajja Kabaka Buganda wangaale. Wanji Sebo webali kuweereza Esebo olina omuduumizi Sebo w'amagye g'ebigolo Meja Umaru Esebo omukyala dokita nkulamusiza maama w'ekitovu mpulira nze mpulidde ky'oyogedde ogambye nti abantu beetegeke naye okwetegeka situkugaanye nga bw'olaba embeera ya Uganda maama dokita gwe emitwalo 6 ogiwidde ogyogedde awo ate munnange bino ebyokufuna olubuto munnange libassanyu tomanya nti omuntu agenda okufuna olubuto nze njogera ng'omusajja omuntu ofuna olubuto tosobola kiregeera nti ofunye olubuto ate nammwe abasawo ekyabakozesa maama leka kwogera bwoti obanga okola mu ddwaliro lya gavumenti mulina okubeera omujjanjaba abantu muleme gamba tisinzeera kutuma ofune olubuto ate naawe weetegeke nange nina muzadde bye mugamba agende nabyo genda n'ekiveera genda ne giravuzi genda ne baafu ogende naye ng'ebisigadde maama tebitegekebwa jjajjange zimula akutumidde nnyo ne kyamaani wa Wakiso Bwanika. Lameka Wanji nnyabo weereza Sebo nawe okuliriza tuleetanga abantu ng'abo ono maama Afsa ow'Ennateete ffe abakyala tufunamu ekyokuyiga naye kyeŋŋamba sisita abasawo batulaga nnyo nti bakooye nze ku mwana ng'asooka abasawo bankola ekintu Lameka nali ngafuna obuzibu kye nakola abaddako nabazaaliranga wa mukase mu lusuku mu kyalo kubanga nga bo batukwata bulungi ate nemba sinyedde eddagala naye nabazaalanga bulungi naye nga basawo be banviirako okukola ekyo tebalaga nti bakooye Lameka obuno buba bulamu bwa muntu nti ngenda kufa nakuwona okitegeera wadde agambye nti tekiraga naye bakiraga babanoonyerezeeko be baleese obuzibu tunulira oyo omukyala obulungi bwe yayitamu omwana yamwezaaza afunye ekirwadde atobye nakyo naye nga kyava ku musajja yalaga nti akooye tayagala kumanya ono maama ffe Nateete. Wanji Joli CBS Esebo Zaalongo Setumba se Esebo Tumbara musita era nembeebaza okutunnyonnyola naye bukulu Lameka nkubuulire basoloza abakyala bagatyagala okuzaala b'ennaku zino lw'abasawo kitawo gweri maama kitawo nze nakukiisa ebigambo ng'ebyo njagala okubuuza omukyalo oyo abasawo b'ennaku zino mukikyayemwoyo gwaggwanga ng'owedda okubudaabuda bakazi baffe abifaata abakyala okuzaala era batono nnyo abazaala. Wanji CBS Lameka Wanji babale kuweereza eggwanga n'Obuganda Esebo nawe okuliriza omwami wa Ssaabasajja Kabaka omutongole atwala ebbendebendera essembwa paayi naye tolowooza nti abasawo awo basoma obusawo naye nga tebeeteeseteese kusoma busawo bandibadde b'amagye bo bennyini be baleetera abakyala bambi okutuukamu eyo embeera kubanga nti tebasobola kubuda mukyala Sebo wange paka lwazaala lwaki Godfrey eno sekandi
Sekandi odduse abasobbo nga tonnabanenya nnyo gwe omukyalo omuweerezayo nga yeetegese omuweererezaako akagoye omuweererezaako ekiveera omuweererezaako ki bw'anaatuuka mu ddwaliro nga tebiriiyo ye omusawo akola atya wadde nga tubanenya naye naffe twekubemu ttooki nga babba b'abakyala abo oluusi bayisa obubi omuntu omusanze kati nga sisatuge nti akola ku bantu 40 omusawo omu bantu 2 ku ddyo tebaliko 3 mukyala we agenze talina kyetegese yadde n'ekimu gwe omusajja oli eri omusawo yakola atya wanje halo wanje mwami Lameka nkutumiddeko nange bwe ntyo ssebo nze Kabonge Beni mbeera Busolo mu Gomba ekisooka kya byonna abasoko bannange bakambwe nze nyina eddwaliro linagendako lya gavumenti liri kwereza essenta 2 nali nyina empeke zennonye naye nali sinaba na kweyanjula bwe nti omukyala atandikibwako awagaba effeke nambuuza ekitabo kiriwa kino kiriwa naye nga mukambwe era singa saali mukuumi wa busungu oba oliawo nandigyemu ebirala naye abasaawo ba gavumenti mukendeeze obukambwe nze Kabonge wanje wange esebo nkulamusiza nnyo esebo asinga Edio Wendago sijja kwawukana na mukubi w'essimu oyo akavaako kati nze nagendako mu ddwaliro Kasangati n'omukyala ng'ali lubuto muzito era ng'alumizibwa okukamala ne basooka kuŋŋamba ekyo kyejo olwo omukyala ye yansookayo ne ndyoka nzijja mu luvannyuma lw'essaawa nga 2 ganti gwe obwedda gwe bawona omukyala wamukuza ekyejo omukola ekyejo nnyini ali wano yenna yeegira naye ng'omukazi bannanga alumizibwa dokita bwe yali mu kasenge yatugamba nti kakati amagezi mbawagabwa wano temugenda kufunawo buyambi wabula mugende ku kali ka kiriniki kali akali wali yajja kubayamba oyo muzo dokita ali omu era ne tukola ekyo ne tugamba munnange katugendewo era tugenda okutuukamu ntulinda okulindalinda kw'eddakiika ntono nnyo dokita yakyusa bukyusa ssaati gye yalimu eri mu ddwaliro lya gavumenti n'ateekamu essaati endala najja n'atukolakolo nankyajinga $26,000 ate n'alyoka azuula nti kituufu omukyala abadde alumizibwa kubanga yamukamulamu kumpi half lita ey'amasira mu lubuto n'agamba bali awo tebaliwo okugamba mu gavumenti baliwo okubbamu bobbi batwale baliikirize obukiriniki bwabwe kale tweyanziza nnyo atwere sibula batuuliriza amalirize lumu n'esisitolano mu dakiika ng'emu kitundu abampuliriza ku CBCS badde mbagamba n'abeera n'ekizibu ng'ekyo omukyala oba omuwala kubanga nze nagenda kitovu ne banyamba nali situula mu bantu ntonya butonyi guyitamu buyisi so obubaka bwe mbalekera bagende kitovu bawonya tebakujjako 10 yadde n'ekimu otwala omujjanjabi n'ebyetaagisibwa byonna ebyokusulako ebyokwambala ekikulu abasawo ne bakola ogwabwe kubanga nze bankolako bulungi ninvaayo mponye ndi bulungi nakati sirina kizibu kyonna kale musule bulungi kale batulabire ampuliriza nkujjukiza nti kitovu abalwadde babafunanga ennaku z'omwezi 16 omwezi guno lw'okuna buli amanyi nti oli mulwadde wa fisitula genda ku lw'okuna luno okulongosa okutandika ku bbalaza genda oba olina muntu ogwomanyi oba gwe mulwadde genda ekitovu ku ddwaliro entambula bajja kugikuddiza genda n'omujjanjabi omu ebyokulya ebyokunywa gyebiri buli kimu gyekiri naye oyambibwe essimu kwokuba eri nooti 776 523 nooti ne 5 nooti 776 523 nooti ne 5 oba nooti 755 523 nooti ne 5 nooti 755 523 nooti ne 5 Sister Tumbewumbe mu dakiika ng'emu kyenjagala okugamba njagala okwebaza abantu bonna babadde ku radio lwakuba nti ebibuuzo bye babuuzizza tibinyambye nnyo naye kyenjagala okugamba kiri kimu nzize kusomesa kintu kya kulwanyisa bulwadde ba fistula si bwakuvunaana gundi ne gundi ekyokubiri abasawo abo be muvunaana mmwe mubazaala abazadde ab'ennaku zino temukyayina buvunaanyizibwa bugunjula abantu
ozaala omwana n'omujja buto nga si mugunjufu tamanyi kuwa bantu kitiifo ffe kye twakolanga edda ng'ekyalo kisobola okuvunaana ne kikugunjula kati eby'ennaku zino si bibiri kati omwana omujja eka si mugunjufu oyagala nze ali mu ddwaliro nze mba ntandika okugunjula omwana wo muyigirize okukwata abakyala obulungi muyigirize mubeera mu bufumbo mirundi emeka gy'ovunaana mukyala wo n'atakuddamu kati olowooza eno mu ddwaliro agenda kukola bulala oba agenda kukola kintu kyekibu kye bukola ekyo abantu bonna temukyali bagunjufu kati n'abasawo kibayingiddemu ate ekyokubiri omukyala bw'ojja mu ddwaliro ng'omulwadde nkimanyi oyina omwana w'omunda saba mukama akuyambe musawo tomuvuma gwe kyokola beerawo guma weetika omusaalaba gwo osobola okuzaala omwana kuba abantu si bagunjuse muddeyo mumulamu eri wansi mu buto bwammwe mulabe abaana bammwe mubagunjula mutya musobole obbaleeta bafuuka abasawo abalungi bassebo ne bannyabo tusobole okuyambagana omukyala weetegeke ekyo si kirumamu weetegeke obeera omukyalo w'obuvunaanyizibwa asobola okufa ku omwana w'omutuuka omuzaale bulungi tewali kintu ky'osobola kukola mu Uganda nga toyina ssente tekiriyo ne bw'onoobeera mu health center tuukayo teri materi ddagala teri kiki ebintu byonna olina okubyegulira kati bw'onoobyegulira onoobigulira mpewo era olina okuba ne ssente ekyo saagala kirumamu kyogera n'omutima nga kinnuma munda kuba omukazi okufa omukazi tosobola mugula kintu kyonna oyinza omugula emitwalo 5 obulamu bwe so muweeyo obulamu bwammwe muweeyo obukozi bwammwe mukole musobole okuzaala obulungi mu kitiibwa ekisaanidde omukama waffe Yesu Kristo Ssaabasajja Kabaka awangaale nawe kawebale kutukyaza omukama akwongera emikisa amina ampuliriza programu essaawa bwetyo bwetambudde nekugamba nti genda ekitovu bakujjanjabe fistula otuuka 16 bw'oba olina gw'omanyi omulwadde wa fistula mugambe aleme kusiba omukisa guno mbebaziza nnyo ssaawa eno esooka waliwo musawo Namubiru Remy ali Bungereza UK abadde agoberera ng'ayita ku mutimbagano agambye nti musawo yeebale nnyo yeebalire ddala fistula yeetaaga bwangu mu buli kimu mu ddwaliro genda mangu mu kunywa eddagala ne mu kuzaala genda mangu ojja kusobola okwetaasa fistula musawo Remy Namubiru ali UK akoze bulungi nnyo ampuliriza katuumulemu nkomawo ne bannaffe ab'ebyobulimi 89.2 FM. Puliriza kulamusiza kwenye nate dakiika ziri 12 zimaze okula ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero nze Kalule Lameka programu kkiriza obagana mwoli tutunulira ensonga ezigenda maaso mu nsi ngabo mutegeeza nti ku ssaawa ey'okubiri tuli mu byanfuna wali tubadde mu byabulamu era ndowooza bannaffe abalina obuzibu bw'ekirwadde kya fistula eddagala mulifunye mugende ekitovu babatereeze obulamu butereere oleme kubeera wa kyenyinyalo oleme kubeera wa kwenyinyala mu bantu nga buli mutagala kusemberera nawe wenyini nga teweefiiringa musawo eno y'okubiri nkutegeeza tugenda kubeera mu byanfuna nsonga za bya bulimi tulina bannaffe aba Technoserve bano nno be batambuza enteekateeka ya hotmap tuzze tutambula nayo okuva mu kuteekateeka okugikwanjulira wano ku Manduso okuteekateeka ennimiro okusimba tugenda mu kukoola ne tugenda mu kusalira ne tugenda mu kubikka ne tugenda mu kufuuyira luli twali mu kutta obuwuka n'ebirala bingi tuli tubeera mu nkozesa entuufu y'eddagala mu nnimiro byonna ne tubikola nolwekyo tukkiriza nti kati ggwe eyatandika naffe obulimi bw'ebibala n'envendiirwa nti we tuli weewo ennimiro erabika bulungi temulimu busaanyi temulimu buwuka bitambula bulungi n'eddagala olikozesezza bulungi bw'omala okukozesa obulungi eddagala awo nno tuba tulindiridde kati ebibala ebinaavaamu era bwe tutandika okulaba nga ebibala bigenda bikula tutandika okutunuulira obutale gye tugenda okutunda ebibala tusobole okunyumirwa envendiirwa bazirye n'ebibala babirye mu studio zina abagenyi bali babiri asooka ye Zamu Nabisubi weddira ki neddira Fumbe muzzukulu wa Walusimbi tulamuseko Nabisubi nsanyuse nnyo okubasanga n'okubawuliza bannaffe mwenna Technoserve kuliko abatagimanyi nga yo oli asozena ku kiwala naga Zamu Technoserve kyeki Technoserve kitongole kya bwannakyewa nga kikwasaganya kutumbula omutindo gw'abalimi n'abasuubuzi naddala abo abenyigidde mu bibala n'envendiirwa mu Technoserve mwe tulina project gye tuyita hotmap horticultural market acceleration project nga eyambako okutumbula
oba okubangula abalimi baffe nnima ey'omulembe ngera mu hotmap omwo project eyo efujjirirwamu bannaffe bakwano baffe abo obwakabaka bw'Abaddaaki Netherland ngera project eno ebadde ya myaka 4 kuno gwe mwaka okusembayo era tufuba okulaba nti tutuusa obuweereza buno ku balimi n'abasuubuzi. Tuli mu mwaka ogusembayo ogwa hotmap. Enkola yaffe yeneesikiriza abagabi b'obuyambi okutungira weewaawo sebo. Byo bitambudde bitya mu myaka gino 3? Bitambulidde ddala bulungi olw'ensonga nti tuweereza ddala abalimi emitwalo 39 betusobodde okubangula betwawandiisa ne tubangula ne tuba n'okulaba nti abasuubuzi emitwalo 27 abasuubuzi baffe betusomesa oba betubangula batuusa ebirime eby'omutindo oba ebibala n'enva endiirwa eby'omutindo ku bantu oba ku mayumba agawulira ddala emitwalo 27. Ampuliriza Zamu Nabisunsoni yakuguka mu bya bizinensi okuva mu Technoserve eno era ayamba nnyo mu kuyunga abalimi ku butale okulaba nga ebirime bitambula n'ebiringa ebyo n'omutindo gwabyo gwe batunda. Nina mu studios Nagawa Florence avudde mu Sako ya tusitukire wamu Katabi Sako. Tulomuseko Nagawa. Abawuliriza ba CBS 94 mbalamusiza nnyo. Amanya nga bagogedde Nagawa Ezaria Florence Sako manager tusitukire wamu Katabi Development Sako nga tusangiwa ku Katabi Town Council Katabi we wali office zaffe. Bitambula bitiyo. Bitambula bulungi sebo. Zamu nzijukira nti waliwo enteekateeka ey'okuyamba ku balimi okufuna ebyuma ku ssente entono nti ekyuma kyonna ky'oba osiimye oba kyongera mutindo ku bibala oba ki nga muteekateeka eno bakusasulako ebitundu 50 ku buli 100 kati ate ndaba oyise n'owa Sako. Anti kati bano aba Sako baweereza bannaffe mu nkola eno nti bafujirira ssente mu Technoserve naddala mu project ya hotmap tugenda ne tufuba okulaba nti tunoonya Sako naddala abalimi baffe gye basimbye amakanda ne tufuna Sako ezo ne tuzikolako okunoonyereza nga kye tufuba okulaba nti singa tuba tutaddemu ssente ezo banaasobola ozituusa ku mulimi asookerwako. Lwaki temwagenda mu zi bank? Twayagala Sako kubanga Sako ezo ezisinga okumanya abalimi abo amayitire g'abalimi n'obuzibu bwabwe ate jjukira babeera nabo ku byalo gye bakolera kati bamanya ebizibu byabwe ebisinga n'obwangu bwe bandibadde basinga okwetaaga. Kaakati mu Sako eno nga sinaba kugenda butereevu Wanagawa ono nti Sako kiri tuwe tugeze njagala kugula machine ekaze nanasi baneetaagisa ebitundu 5 ku buli 100 ne Technoserve mpe ebitundu 5 ku buli 100 kati Sako ngendayo kumpola nze ebitundu ebyanga 5 ku 100 oba muyisaayo ebyammwe ebitundu 5 ku 100 kisinziira waliwo ojja kusanga omulimi nga yagamba nti ebitundu 5 ebyange ku buli 100 mbinziina ngenda zikwata ngenda zikwata nzisasule Technoserve nziweeyo bampe kyeneetaaga n'ate n'osanga oli omulimi agamba ng'alina obwetaavu ng'otambudde naye omaze omubangula ebyetaago byonna abirina ogenda okulanga yakugamba nze siina ssente tumugamba genda mu Sako eyo genda kutuusaako obuyambi bwonna era ssente aba azijjeeyo neyeewola ebitundu bya 5 ku 100 ne bamuwa ebitundu 5 ku buli 100 n'afuna ekyuma kye oluvannyuma n'agenda nga asasula mpola. Nga situnaba kunyweza nsonga zo ez'omutindo gw'ebibala n'obutale katusooke wa Nagawa enteekateeka zitambudde zitya ez'okukwatagana n'abalimi abali mu nteekateeka ya hotmap ne bafuna obuweereza sofa bitambula bitya? Sofa programu eno okuva twagiyingiramu last year Technoserve ng'eyita mu bapartners baayo abalala nga Agritela basooka ne bateekateeka ffe abakozi n'abakulembeze ne batuwa emisomo egy'enjawulo egitubangula ku programu eno kati bwe bavaawo nga bamaze otuteekateeka nga naffe tuula tweteeseteese bulungi ne bammemba baffe nga tukibazizaamu nabo ne bakisiima twaddayo wansi ne tutandika okwidentifyinga bammemba abasobola abali mu programu zino ez'okulima nabo ne bakikkiriza kati bwe bakikkiriza ne tutandika process ey'oku processinga fund zino
Teknosavu eziyita mu kitongole kibayita Pearl Capital Partners. Kati ffe nga abaatusitukire wamu gye twagenda ne tuprocessingayo looni ku lw'aba memba baffe ne tuzireeta era mu mwezi gw'okusatu ssente zaatuuka ku akaunti yaffe eya Sacco bamemba batandise okuzeewola okutandika n'omwezi ogwokuna. Sofa mulinanga bameka abali ku nteekateeka eyo? Sofa wetwogera bamemba 3 bamaze okusayiningira ssente ezo era wetwogereranga obukadde 5 bumaze okugenda mu balimi baffe ab'enjawulo okuva mu mwezi ogwokuna paka mu gwokutaano guno gwe tulimu. Oluggi lukyali luggule oba mwaggaddewo? Oluggi lukyali luggule ssente gye ziri kubanga okusooka obukadde 10 bwe twafuna bwe tukyatambuza naye tusuubira nti obunatuukira mu gw'omukaaga ng'obwo 10 buweddewo nga bugenze mu balimi n'abasuubuzi ab'ebibala. Omulimi mumuwola kuva ku ssente meka kukoma ku meka? Omulimi tutandikira ku mitwalo ne wegiba 2. 2 ng'agenda kugula mashini ki? 2 yono omulimi ow'enva. Agenda kuteekateeka nimiro ye kugula nsigo kugula ddagala n'emitwalo 2 tumuwola. Then alima awanene obanga 5 ku 10 half acre tumuwola obukadde obuwola obubiri. Okay. Mu programu eno. Ampuliriza oli ku Manduso. Kakati process eri etya? Eri oyo mulimi gyali obw'ebibala oba envendiirwa ayagala kutambulira mu nteekateeka zino eza Teknosavu abatuuka katya era atandikirawa? Omulimi oyo eyeteeseteese okutambula mu programu eno ya horticulture ekyokusooka ddala ayina okuba nga memba owaatusitukirwa mu Katabi Development Sacco. Bw'owulira nga programu eno ogyagadde nga tonnafuuka memba ky'olina okusooka okola kwe kujja n'oggulawo membership mu tusitukirwa mu Katabi Development Sacco nga ojja n'ebbaluwa recommendation okuva ewa chairman LC Jobeera n'ojja n'ebikwogerako national ID yo n'oggulawo obwa memba n'emitwalo 3 n'emigabo fenga abegasi tugule emigabo n'emigabo gya mitwalo 2 egyosookerako kati n'ojja n'oteekamu okusabako n'otulaga obwetaavu bwo kiki ky'oyagala okugendamu kulima nva bibala osuubula. Kati ffe department yaffe ekwataganya ku by'okuwola n'ekuteekateeka bulungi n'ekulaga ebisaanyizo by'olina okuba nabyo bw'obituukiriza ne bajja ne bakulambula. Tetukyula mu office nti bannango naze asabye nedda tutuka ku ground ne tulaba kiki ky'ogenda okukola ddala kikkirizika ne ssente ze wasabye plani yazo yeeyo esaanidde. Bwe tumala no filling application form ne tugenda era nga bulijjo process zaffe eza loans negenda mu loans committee negiyisa ne tukuwa ssente naye nga ssente ezo zetukuwoze process yalo terwawo nnyo nti ate omuntu atwale wiiki namba akyatambuza loan kasitaba nga yeteeseteese bulungi nnyo. Okay. Mu nnaku ezitasukka 3 looni ebeera emaze okufuluma kasitoba nga byonna bituukiriza. Yes. Bwe mba nga ndiwe Mityana ng'Emityana tewali nteekateeka ya Sacco yonna gye nfuniramu nsimbi zino oba ndiwe Masaka ng'ebye Masaka biganye nsobola okujja Katabi ne mumpa ssente? Oliwe Masaka? Ndiwe Masaka oba ndiwe Mityana? Nedda sebo ffe programu yaffe era n'ebitali bino bya Teknosavu tuyina amateeka agatufuga kwe tutambulira nga tuyina ebitundu mwe tukolera. Kati sofa tusitukirwa mu Katabi tukkirizibwa okukolera mu Katabi Town Council, Kajansi Town Council, Entebbe Municipality. Mu lukiiko lwa bonna ejjemu yatudde mu Apple twakkiriziddwa okutandula ku bigere twongereko ne Town Council etulinaanye ey'Ekasanje. Mulekye abantu betukoleramu tubasuubira nti bayina okuba nga bali mu bitundu ebyo byemmenye. Okay. Ebibuukawo temugendayo? Tetugendayo sebo. Okay. Ampuliriza embeera bwetyo bweri omuwulidde naga wa Florence abakoowola bajje mubawe ensimbi zikyaliwo ebbanga gente etwala ddene okufuna ensimbi zino. Nabisubi Sacco okutuyinako kendala tugeze kati bano ab'Ekatabi ne bakolako. Tuyina Emityana muyina y'abalimi, Masaka muyina y'abalimi, buli kitundu oba buli district munayo Sacco mu muyisiza ensimbi. Tuyina Sacco ez'enjawulo mwe tuyisiza ensimbi engera tuyina abalimisa baffe
abayambako abalimi abo okubeera nga bakwasaganya sako ezo nga babayunga ku zisako ezo. Yesebo. Nga Mityana muyinayo sako ki? Mityana Nazigo. Erabika Nazigo. Okay, ate Masaka? Masaka sika kasabuloni naye nga balimi. Katufuna information. Kinoni. Yeri Masaka. N'ebitundu ebirala. Waliyezaayo. Mu balimisa abebayunga y'abalimi. Okay. Kati nze ndi wa butali. Okay. Ampuliriza ngenda kukomawo ngenda kumulamu katono nkomewo ne mukyala Zamu Nabisubi ono tulambulule ensonga z'omutindo gw'ebirime ebibala n'envendiirwa ate tugende ne ku butale kuba katwagala nsimbi. 89.2 FM. Oli ku Manduso. Ampuliriza eddakiika ziri 28 zise ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero. Njagala kuva Wannagawa naye nga nve Wannagawa Katabi tusitukire wamu sako esangibwa luddawa. Katabi tusitukire wamu sako esangibwa ekitebe kyayo ekikulu kiri Katabi Town Council mu district ye Wakiso ku luguudo lw'Entebe. Awo nga wakayisa ku nnyanja ekitubulu obayitanga ku Gombolola. Okay. Wetusangibwa. Enaba y'essimu eri abo babeetaaga kubanga kuliko batatuukangawo abalanga babawulira naye nga babeetaaga okukukubira mu kwatagana mbawo ensimbi. Enamba y'essimu eya MTN eri 0782 881 885 0782 81 8895. Jiddemu mu Luganda mpola mpola. 0782 881 885. Nga tugenda ewazamu lwaki abalimi bandigwanidde nnyo okwettanira enteekateeka ya Hotmap mu kaseera ke tulimu? Abalimi bano kirungi babettanire si balimi bokka kubanga gye kiggwera nga n'omusuubuzi ayingiddewo okujja okutwala eky'omulimi kyakungudde. Balina okugyettanira ennyo olw'okuba nti tulina okubangula okw'enjawulo okw'omutindo kwe tubatuusaako. Oluvannyuma lw'okubangulwa okwo tugenda mu maaso ne tugoberera emitendera obanga bagitadde mu nkola ate ne tubaako n'obuyambi obw'enjawulo obw'omubuli bwe tubatuusaako. Ogezanga horticulture credit line kyekikwatagana ku kya sako nga tuyita mu baweereza bannaffe aba Pal Capital abakwata ssente ne bazissa mu sako okusinziira mu bitundu eby'enjawulo abalimi gye basangibwa. Tubatuusaako grants era bwe bubuyambi nga kyonna kyaba yagadde kyala nti kyongera omutindo ku bizinesi ey'obulimi oba ey'obusuubuzi twongera ne tumusasulirako ebitundu 5 ku buli 10. Weewaawo ssebo. Tukuuma tutya omutindo gw'ebibala byaffe n'envendiiro? Omutindo gw'ebibala kati tuyingire ensonga. Omutindo ogwo gw'ebibala kye tuyita food safety naddala mu butale naye nga kino kyo food safety eviira ddala ku mulimi okuviira ddala ku ssaawa waakwata ensigo n'agiteeka mu ttaka bw'atya ensigo yagikutta atya ya mutindo ki agitadde mu ttaka ki agoberedde ennima entuufu enkola entuufu then ne tutuuka ku ky'okuba nti akungula emmere yagikutta atya ng'akungula agitambuzza atya agitadde okugiteeka mu motoka okugituusa mu katale. Kyo nakyo kikulu. Then etyoka tuuka ku musuubuzi oyo ku katale ku mudaala obuyonjo bwe. Obuyonjo kintu kikulu nnyo ye ng'omuntu ng'omusuubuzi oba ng'omulimi. Ekyokubiri obuyonjo bw'ekyo ky'otunda nti olina okukirabirira obulungi olina okukyoza olina okukiteekateekerawo ogenda okukiteeka okukitundira. Ekyokusatu obuyonjo bw'omu katale na biki by'oba ojja kuno ebiba byonoonese biyaga kye twandiyise garbage waste nti olina okubaako n'ekifo mu katale w'osuula ebintu ebyo kubanga bw'otandika obisuulasula buli wamu swera biri kwe ziva tezijja kuba zidda ku bino by'oyonjeza. Then awo ojja kuba nga ayoza ayanise mu ttaka. Gwonna kukuuma mutindo ogw'ebirime n'envendiirwa. Kaakati bino abasuubuzi bibategeeza ddi okukakasa nti balima bya mutindo eddagata lirisukka wanga nti ne bw'oba ogenda okukungula waliwo amateeka agalagira nti tofuuyira nga ogenda kukungula enkya. Ebyo bibategeeza ddi? Ebyo tubibategeeza mu misomo egy'enjawulo tubateekerateekera emisomo okusinziira ku groups ezo naye nga tuzifunye tutya nga tutunaba kubatuusaako misomo egyo titufuna ebifo mwe tulaba nti mulimu obutale mulimu abalimi kubanga eyo research eba yakolebwa dda then netuukirira abakama baabwe ab'obutale abatwala ebitundu n'obutale ne batuwa go ahead kasita batukkiriza
nga tugenda nga tweyanjula eri abasuubuzi abo n'abalimi nga tubayitiramu enkola kiki ekituleese kikyo bagenda ofunamu kusinziira ku by'omugaso nga bwe mbinyonyodde then ne tubawandiisa tubayingiza mu sisitemu yaffe oluma ne kyokateekateeka emisomo nga tukwasaganyiza wamu nabo obudde kuba be bakirina okutuwa obudde then mu misomo egyo mwe tubatuusizaako ekyo kyonna ne twongera n'okubaganya ebirowoozo n'okumanya obuyambi bwe beetaaga naffe bwe tuzze nabo ku mmeeza twongerako ki naye nga tuba tetutoddeeko. Kaakati kuliko abalimi b'ennyaanya abamu bempulira ne mu butale bwe ennyaanya bw'ogikungula evunda oluusi mane waliwo eddagala ate lye bafuuyirako nga bamaze okugikungula ereme kuvunda mangu mu katale. Okwo nako kubeera kukuuma mutindo. Kuba tekuba kukuuma mutindo era ekintu ekyo tukivumirira nnyo era tubakubiriza nnyo enkola eyo bagiveeko. Bo ensonga gye bawa bagamba nti eyongera okukuuma ennyaanya obutavunda obutoonooneka mangu naye ng'ate beerabidde nti kiba kireeta obulabe ku bo bennyini n'olya nange ajuze n'enjigula oba naawe wagenze n'ogigula. Katubakubiriza nnyo mu misomo egyo okulaba era kyekimu kino ekikwatagana ku kya nutrition ne food safety omusomo egyo gye tuzze nga tubatuusaako sinaki tugenda mu maaso n'okwongera okukuba campaigns road show campaigns ne tufuna olunaku ne tugenda tuteekateeka ne twongera okubabangula mu lujjudde ng'oggyeko basuubuzi bokka n'abalimi wabula nammwe bakasitoma buli kasitoma ayito yenna omuyise mu kkubo n'ayongera okumanyisibwa ku bulabe obukirimu oba n'obulungi obuli mu kukuuma omutindo gw'ebyo bye batunda oba bye balya. Ampuliriza oli kumando so dakiika ebula 25 tuyingire mu ssaawa esatu ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Zamu abantu bangi bakola ne balima ebirime ne babeera nabyo babitaddemu ensimbi ezimu neewole nga bazze mu tusitukire wamu katabisako ng'omukyala bw'atugambye niwe katale ne kabula abantu bamwe bibala bye balima n'enva endiirwa babitundawa. Kati ensonga eyo yeekwasiza ku miramwa esatu kwe tutambuliza project yaffe ne ya hotmap ng'ekisookera ddala okulaba nga twongera ku makungula n'omutindo gw'amakungula nga twongera okugaziya obutale bwabwe n'ekyokusatu ne embeera gye bakoleramu embeera gye bakoleramu okulaba nti erongooka mu ngeri y'amateeka. Kati obutale obwo yensonga nze esinga okubeera enkulu nti obutale obwo tuufu bw'okulaba nti tuyunga abalimi baffe ku basuubuzi betukwasaganya okulaba nti omulimi amakungula ge gano tegamufa wabula tufuna obutale obw'enjawulo bwe tutuukirira ne tufuba okulaba nti abalimi baffe bye batwala ebirime byabwe ne birema kubafa. Buli wano mu ggwanga oba ne bweru waabwo obutale obwo n'abalimi tuli mu region za mirundi esatu tuli mu south western region ekigezi region ne tubeera ne mu eastern ne tubeera ne wano mu central. Yonna basobola okutundayo. Obwegassi tubufuddeko nnyo tutya kubanga baga nti agali awamu ng'egaluma ennyama. Kuliko mukwano gwange bamuyita Ndagize Joel yali mulunzi wa bumyu nti naye n'agendako mu hoteri ezimu ng'alina obumyu buli mu 100 n'okusoba n'agendako okuserena n'ewalala naga nti ku menu yaffe tubaddeko na kamyu nti naye tusobola okuteekako akamyu naye onoosobola okutusaplayinga nga obumyu 20 buli luvannyuma lwa nnaku 3 okumala ebbanga lyonna naga kanneenoonyenoonya agenda okunoonyanoonya mu banne ng'omulunzi w'obumyu ali serious ndowooza yiye nga tebawera wadde abasatu singa bayita mu bwegassi oba ole bandisobodde okusustaininga maketi eyo diiru n'egaana. Abalimi mufuddeyo muti okulaba nti bayita mu bwegassi waakiri okuproducinga ebintu ebiwera okukuuma n'okunyweza obutale. Tubawa amagezi okweyunga mu cooperatives oba mu associations basobole okubeera nga bayambagana okwongera okufuna amagezi n'okwongera okufuna ensako ewerako nga ne sako zino baweereza bannaffe abasako nabo nga kwe bagasse. Sebo kati nabo era ne twongera okubagamba okugaziya obutale bwabwe mwabo katugeze nga ba exporter kuba osangayo omulimi aga nti ze ndi mulimi wa nnaanaasi naye ate nzikola ki nzitwala n'ebweru katufuba okulaba nti abantu ng'abo twongera okubayungako akatale kaabwe ne kagaziwa amagezi ne bongera okufuna amagezi amapya ate n'ensawo yaabwe neeyongera okugaziwa. Ampuliriza eddakiika ziri
22 zetubuzayo. Njagala kukujukiza nti Jena Herbals Company yakola Covidex ekulira Professor Gwang ekutusaako eddagala epya erikoleddwa mu butonde bw'ensi. Balina eddagala ery'okukolola naddala ekifuba ekisiiwa asthma ne allergy mu baana n'abantu abakulu. Balina eddagala lya ulcer prostate yasumbwa ennyo abaami, pressure sukali amagumba agaluma naddala mu bakadde n'eddagala eddala lingi nnyo lyakakasibwa National Drug Authority. Eddagala lino lisange mu bifo bino wammanga Nansana ku 5 ku Nansana ku 5 okulira na Sam's Crescent nakulebe ku bitaala okulira akatale opposite Hajan Haji Restaurant. Nsambya kwekerezia abakatoliki Namugongo nga wakava ku Catholic Church opposite Angelina Hospital. Mutungo kunya opposite Mugiz Hotel nga weyongeddeko katono mu maaso Dina Road. Mukono ku Central Bank ntenda kumpi ne Eliana Hotel opposite Kigowa. Fort Portal ku Wooden Building Kasese Road. Atirugama nti oyinza n'okuba ku Simoni tukuweereza butereevu ebintu byo ku noti 772 noti 347 oba noti 7 noti 5 8 23 tugamba nti kwatagana n'abajena obulamu busobola okujjanjabwa. Omulimu gw'obulimi n'obulunzi gulimu ebisoomooza bingi nnyo okugeza embeera y'obudde embi omuli ekyeya, enkuba ennyingi ennyo oba kibuyaga ebiyinza okwonoona ebirime byo wamu n'okutta ensolo zo. Okwewola ssente mu banka n'oziteeka mu bulimi bw'obulunzi olw'ebizibu ebiteebereka nazo ziyinza okufiirayo. Ebizibu bino byonna n'ebirala bingi osobola okubivuunuka singa ofuna insurance y'ebyobulimi n'obulunzi, agriculture insurance. Gavumenti ya Uganda etaddewo enkola abalimi n'abalunzi mwe bayinza okuyita okufuna inshuwa eno mu bwangu bw'ekitalo. Tuukira insurance company yonna ekuli okumpi webuuze ku nkola eya agriculture insurance osobole okukola okusalawo okutuufu. Obubaka buno bukutuusibwako Insurance Training College of Uganda era baga nti ensonga zikwasaganye mangu kubanga gavumenti ekuteereddeko n'omutemwa osobola okutereeza ebyobulimi. Olina nnyumba z'abapangisa, apartments, arcade oba mall, office oba maduuka okoye ebizibu ebiri mu kubanja abapangisa weekwate Just to Let Real Estates wetuli okulaba ng'ofuna ssente eziva mu bupangisa omulundi gumu. Kino nno kikusobozesa okwekulaakulanya. Tomala biseera ng'ogobagana n'abapangisa kuba tulina obukugu mu kubanja abapangisa wamu n'okulaba ng'ekizimbe kyo kisigala mu mbeera ennungi. Just to Let Real Estates basangibwa na Jera Bulabira 2 Road oba bakubire ku ssimu eri noti 759 65 33 8 oba noti 787 5 33 8 ojja kumanya ebisingawo. Era kankujjukize banafa ba URA batuwa obubaka olwaleero nkugamba nti URA kugamba nti URA obubaka eri abawi b'omusolo ebuyisa mu lulimi Lungereza lwokka. URA obubaka eri abawi b'omusolo ebuyisa mu lulimi Lungereza lwokka. Ekyokuddibwamu ekikuweereddwa kiri nti nedda. Mu kaweefube okutuuka eri buli muwi wa musolo URA evvuunula obubaka ku musolo mu nnimi ennansi 13 ng'okwo kw'ogassa Olungereza. Ebiwandiiko ebivunule we biri mu nnimi nga Aru, Lusoga, Luganda, Lumasaba, Lunyankole, Lukiga, Lunyoro, Lutoro, Acholi, Ateso, Lango, Swahili, Kalimajong, Olukonjo ne Lugbal. Era essuubi weeriri okwongera ku nnimi ezo. URA erina obubaka obuvuunule okuyita mu butambi, obulango obw'oku leediyo, ebirango mu mpapala z'amawulire ne ku kibanja kya URA ku mutimbagano n'embeera endala nnyingi nnyo zonna bafaayo okulaba nga bakutegeeza ensonga zino. Nga tugenda mu kuwummulamu katono kanzireko ewa Nagawa. Lwaki abalimi mu Katabi bagwanidde nnyo okujjumbira enteekateeka za Technoserve naddala mu nteekateeka ne ya Hotmap okulima ebibala n'envendiirwa kuba kati gw'oyunga abalimi ku Technoserve eruyi eyo? Nyanzanye sebo bananga abalimi eno program eya horticulture twalibadde tugijjumbira kubanga fenga abasako omukisa gwe tulabawo nti program eno loan zaayo za ate nyizo okugamba nti ziri friendly okusinzira ku loans endala zetuyina muntu situkire wamu nti etya nchizo zino interest yayo oba amagoba gaayo gali wansi ddala okusinga ku loans endala zetuyina nti bazifunira ku 2% ate nga eri ku reducing balance ndipo sasulako ku loan
kyoddamu okusasula omwezi ogujja kikenderako okusinziira ku looni kiba osigazaayo mwolera ku 2%. ye kwene ya horticulture okay. ngate eka okusinziira ku kyosasuddeko ate n'ekirala yo eyina grace period ti ogenda kulima nyaanya nki omwezi ogujja ojja kubanga amakungula teganatandika so kati awo oleta ka interest ku sente zewatwala n'osobola sente zonna okusobola okukungula n'oloka ozizza omulundi gumu ekitabadde ku zino loans endala zetuyina n'olwekyo eno programu yo ya horticulture nsukkulumuko okusinziira ku ndala ezibaddewo. okay. njagala tunyonyoke bulungi ku nteekateeka eno ya TechnoServe Hotmap. Yes, yes, nti mwolera kwene ku nteekateeka eri abalimi mwolera ku bitundu 2 ku buli 100 buli mwezi bwe ntwala obukadde 2 omwezi nkuddiza amagoba ga mitwalo emeka? 4. okay. kati bwobanga nga oyina wojja katugamba awalala nga gwe tuyagala grace period kati omwezi guno kusoko banasasulako emitwalo 5 ekitegeeza omwezi ogujja interest eya 2% ogenda gisasula ku kakadde kamu n'ekitundu k'osigazza emitwalo 3 bwempezaayo akakadde oguddako mbawa emitwalo 5 yes, era nga looni esse kubanga nkendeezezza ku kiki watwala ate ekyo nga kirungi bwe bulungi bwa TechnoServe obwo bwereese mutusitukire wamu na bammemba baayo. okay. muwola balimi bokka mwene nteekateeka? mu nteekateeka eno tuwola abalimi, tuwola abasuubuzi era abali mu bintu ebyo ebyebibala n'enva endiirwa ate era n'ababyongerako omutindo katugambe okamula juice naawe osobola okujja oba katugambe obadde omukamulira mu nkolene yaffe ey'ekinansi eyokukwata akasengejja mwegala kwongerako omutindo oba kufuna kuuma akakamula juice osobola okujja n'ofuna looni eyo n'olwekyo abo bonna mu programu eyo bagwamu abalimi n'abongerako omutindo n'ab'ebibala ababisuubula. okay. wali wano Capex ambuuzizza oba zamuzamu nti ebikajjo nabyo bibala ebikajjo kuba bivaamu juice ebibala oba nkiyite ntya mu Luganda ebanga bagita nsigo ebaki ekiba n'ensigo esimbwa naye olw'okuba nti kivaamu juice naye nga si kibala tekigwa mu ttuluba lya bibala tekigwa mu bibavunaanyizibwako ampuliriza katuumulemu nkomewo 89.2 FM. Oli ku Manduso. Ampulirize Manduso kuuli. Ebisale by'amasannyalaze bikumenya kabibeere byawaka kolero oba kitongole. Daylife oba Daylife okuva mu Davis and Shutleaf balina generator n'ebyomutindo ebijja okukuyamba mu mbeera eno. Solar za Daylife za miwendo egisoboka balina solar panel, security lights, inverter, battery, water heaters, water pumps ne irrigation systems n'ebigenderako byonna. Generator za Daylife kazibeere za petrol oba za diesel zinywa bulungi era zisobola okukutwaza ebbanga eriwerako nga ziva ku KVA M ezawaka okutuuka ku 1000 KVA esobola okukozesebwa mu makolero era zisobola okwessaako zokka automatic changeover. Davis and Shutleaf okuteekerayo solar ne generator nga beeyambisa abakozi baabwe abakugu era bakuwa ne warranty n'okubayamba okuzirabirira technical support. Davis and Shutleaf basangibwa ku JR Complex Ginger Road nga balina n'amatabi amalala omuli Nakasero ku Seroma, Shoppers Stop Plaza, Shauri Yako ku Nabugabo Business Center, Ginger Road branch okuliraana na Nema, Mukono ku luguudo olugenda ku office za Lands, Ginger City ku Cleve Road, Mbalala ku Balia Mall ne mu maduuka ga hardware gonna okwetola eggwanga. Okumanya ebisingawo bakubire ku note 323 note emirundi 3. Daylife, dependable quality affordable products. Nekujukiza nkujukiza banaffe aba Stanbic bakutegeeza nti mukwano sosola school fees nga tiwebonyabonya. Stanbic ebyanguyiza nnyo nguyita ku nkola eya
pay school fees ngoke kanchikutegeeze nga nkomyewo katusoke tuddeyoko ewa Zamzam oluusi tulina lipooti ez'enjawulo zetufuna era ezikolebwa abakugu ku baana bagenze bakonziba mu ggwanga nga kiva ku ndyembi oluusi abamu balowooza nti okulya omuntu nakkuta nnyo olubutono lw'epika nti aba alidde bulungi naye ate abaana bangi bakonzibye nga kiva ku ndyembi endyembi kyeki era nga bannaffe mmwe aba teknosava bali mu teekateeka ya hotmap tukosezza tutya omuwaatwa guno okulwanyisa endyembi weewaawo mwami Kalwe neyanzanya ekibuuzo ekyo nga nsooka okuddako ewa omuwuliriza waffe yatubuuzizza ku kyekikajjo kati eyo yendyembi abamu okubuzaabuza kw'endya okuleetebwawo ne tulowooza nti ekikajjo kibala oba nvandiirwa ekigambo ekituufu kye mbadde nsigala nga ndowooza nti kigwa mu bika mu tuluba lya bisubi grass like bamboo perennial grass like bamboo nga bulaba ka bamboo katulaki amabanda katulaki tubuzaabuzibwa nnyo ku nsonga y'ekikajjo olw'okuba nti yo sukaali waakyo akulira mu stem mu nnyingo kati olw'okuba nti okwata ennyingo n'ogirya kikyawula ku bibala ebirala kuba kyo emiti gy'ebibala ebirala tikyo kiba kibala kyetonda kyokka Katonda yakitonda nga kyeyawula ku nnyingo zino ne ku branches kakati ensonga lwaki kyo si kibala it's not a fruit, it's not a vegetable. Yes, sebo. Kale mukwano kati endyembi oba mu lufuutufu kyetwanise malnutrition kireetebwa naddala okuba nti tufuna obulagajjavu eri abaana naddala kati nga bamaama ennaku zino tukola nnyo abaana ne tubalekera omukozi ekyokubiri obutaba na bumanye kikutuleetera okuba nti tutandika okuwa abaana ebyokulya bye batalina kulya okugeza kati omwana ali wansi w'emyaka 2 tetakkirizibwa kumuwa hane tetulina kumuwa hane talina kulya amagi mabisi tetulina kumuwa spices ezo z'amaanyi oyinza okuteekamu akasinamoni katono akadalasini n'akatangawuzi katono naye tekyetaaga nga kyamaanyi ate era kisinziira ku mbeera ebezeewo kwosinziira n'oga nti kamuteekeremu ki tetulina kumuwa bino bumpwankipwaki n'obeera ng'obawa keeki obawa crisps obawa sweet buli ssaawa ebyo byonna bibaleetera olw'ensonga kye tuyita mu lulimi lwa nutrition tukiyita empty calories nti tekiba na kigimusa eri mubiri gwa mwana tekina kiriisa wabula bw'obimuwa munda we bituuka munda bikola carbohydrates omungi ate carbohydrate wayitirira mu mubiri baba abakutulwamu n'afuuka glucose kati glucose bwayitira mu mubiri gw'omwana okugezanga ku hano oyo waliwo ka bacteria akawuka aka bacteria kaleetera omwana okukonziba kamuleetera okuggwamu amaanyi ogenda okulaba ng'omwana n'okukaaba akaaba mpola okuyonkanga kukendeera kubanga kimuleetera n'okuzimba olubuto n'afuna constipation ensonga lwaki tetukkiriza mu ensonga ey'okubiri ereeta malnutrition oba okukonziba kwe kuba nti tetumanyi na ngeri ki gye tuyinza kulimamu mmere ya mugaso eri mibiri gyaffe ensonga lwaki abalimi baffe bafuna okubangula okwo era mu mwaka egyo gunaabanga emyezi gyongedde okutambula abalimi tugenda kwongera tubabangule ku nsonga ya nutrition ne food safety Katonda nga tukkiriza obudde ate n'atukwasaganya bulungi ekiringa ekyokusatu okubeera nti tetuyina mmere emala bweba tolina mmere emala era tosobola okuliisa mwana wo abamu bali ekibu kimu jjukira tolina mmere emala tolina bumanyi bwonna olackinga skill jjukira ne bw'oba olimye ng'ogezezzaako kale okulima tolina agricultural practice tolina nnima ntuufu nnuŋŋamu egenda kukuyamba gamba nti emmere eno bwe mba njagala omwana wange mutandika omuwa ku nnyaanya ku salads katugeze ng'asukka emyaka egyo 2 nti ennyaanya eno siina kugula nnyaanya nfuuyire leero ogenda mu maaso n'ogula ate n'ogiraba ng'era ogenze ku mudaala ng'eriko ebikuttekutte bwe biti era n'ogireeta n'otamanya nti ate obulabe bw'amaanyi nnyo eri omwana wo abamu bagijjako akakuta k'okungulu tujjako akakuta naye ne bwankubadde era okajja kujjukira ebbanga eddagala lyo liba limazeeko liba lyayingidde dda lirya penetrating edda mu nnyama y'ennyaanya kati era still lisigala nga lya bulabe weewaawo sebo kale katusiibule endoza kanfuneyo
simungeemu kadde kalize naye njagala kujjukiza nti ebintu mu tebyetaaga stress kati nga mu kusasula school fees banafe aba Stanbic baga nti we stressinga kwata bukwasa essimu yo otandika okusasula fees ng'oyita mu nkola ya flex pay awo nno tebakuggyako yadde siringi 10 ng'osasula onyigabonyize *291# *291# ng'osasulira we wooli osobola okugenda ku nkola ya agent banking n'ogenda ku agenti waabwe n'osasula fees oba negenda mu banka etabiri nelikuli okumpi okumanya ebisingawo mu nteekateeka eno osobola okukuba ku noti 8 noti 15 noti 8 noti 15 kamfuni ngomu babiri wanji Dame kwa bali kuweza muganda wange. Esebo. Nze munagoma mukwaya gira ndi kavali stage 1 ekirinya. Kati kyambadde mbu bakudwa tugeze nyine ekitwine ekibina kya kusenga twagala kupigira mugundira batwinze kola tutya. Wanji? Dame kwa bali kuweleza sebo. Esebo. Enyondo Robert Muvako kimwogezi wa media callers. Akati no mukyalo oyo mubuuza ku kibala. Waliwo ennaku zino ebibala bino emiyembe yebasala ne bayungako nagisimbyeko naye okuba we nagireeta tegitojjirako buntu bulaga nti kigenda kutandika okujaminatinga okuva ku biri bye baasibako ekintu ekyo gigenda kubeerawo bwe gityo kiri kitya emuvako wanje Lameka eso omuduumizi ssebo w'amagye g'ebugolo Meja Omar omukyala mulamusizza kati abadde annyonnyola embi n'ayogera n'ennyaanya mwegini musomese tituzifuire mu nfuire ey'edda kakati ennyaanya okubeera Lameka wasaazeera ow'ennyaanya awo ne mugamba nti akakuta kali tekafa ko kalinga kabeera ate kati era obadde omubuuza awo nti akakuta ako bakajjako abamu ne bakasuula ate ng'edda baatugambanga nti ekikuta tekirimu saayansi tekikola obulungi mungamu abaasoma kakati madamu wuyo akugambye ate oli ajja n'agigula ddala ng'eriko amadowadowa g'eddagala fe tugula nnyaanya nfuuyiro wano what do you now tonyogeza luzungu lumaleko media kantandikire wa nagawa ekigambo ekisembayo eddakiika tusigaza 2 zokka sibula batuuliriza n'ekigambo ekisembayo nkwebaziza nnyo moderator webala okutukyaza bannange mwenna abaawuliriza mbatumidde nnyo abegase abatusitukire wamu muli nsonga nnyo mu nsonga eno ey'okwekulaakulanya abakozi bakama baffe mwenna mwebale nnyo kitukola okutumbula obwegasi mu katabi n'ebitundu byonna bye tukoleramu. Okay. Zam. Yes, ekigambo ekisembayo kwebaza n'okwongera okukubiriza naye neebaza abalimi baffe n'abasuubuzi abeenyigidde okulaba nti emisomo gino gye tubatuusaako bagiteeka mu nkola naye ntuusa n'okwebaza abaweereza bannaffe bonna abo hotmap team ne bakama baffe ne neebaza n'abo bakwano baffe abo bwakabaka bw'obudaaki Embassy of the Kingdom of Netherlands bafugirira ssente mu project eno ya hotmap bebale nnyo webale ddala mwenna mbatumidde big up temujjangu okwo. Okay. Ampuliza program bwetyo bwetambudde abakulu bwe batyo betubadde nabo mukyala Nagawa Florence omuwulidde manager wa Sako eyatusitukire wamu Katabi Sako ebigambo abikuwadde genda bakuwola ensimbi gwe omulimi oba omusuubuzi w'ebibala ku bitundu 2 byokka ku buli 100 genda yo bakuwa ensimbi otandika okukola omulimu ogwetonderewo olime kulinda gino emingi egy'amataaya ate nagyo gyetakyaliyo so nga ate gwe ate nabakugata ku nteekateeka ya hotmap mbanafe abatekinosavu tuli mu mwaka ogusembayo genda mu district gye bakolera emirimu Mityana gye bali Masaka gye bali ne Walla gye bali genda bakugatte mu nteekateeka eno ddala nga muli wamu bulina ekibiina ky'obwegasi mulima bibala mulima nnyaanya mulima nanasi na biki mugende babateeke mu nteekateeka eno muganyulwe mugule machines mwongere omutindo ku bibala byammwe awo nno g'ensimbi eyeegasa okuva ku eyo gy'oyinza okutunda obutereevu nga wakajibala mu nnimiro. Nze Kalule Lameka mbagaliza ekiro ekirungi Ssaalongo Ddamula Gerald amaze okutuuka wano okutuleetera amawulire mu lulimi Oluganda. Katonda abakuume. Ssaabasajja Kabaka awangaale.